Maziga merere wa mwana muwala Chosen Becky ono mwana muwala ki ekimukabiza olunaku olwaleero ogenda kubanga nte okimanya nkwaniriza ku Falke official mukutu ogenda okubanga nte ojja amawulire ago gonna agakwata ku serebuwo naye nga olunaku olwaleero emikutu egy'enjawulo okuli Facebook, TikTok wamu ne YouTube ginyogoze era gibadde mu kiyongobero olw'omuyimbi Chosen Becky okubeera nga nte yavuddeyo n'akola vidiyo nga akaaba era nga ensonga emukabiza gye nsobodde okubeera nga nte mbeera nkuleetera tugenda kumanya ki ekireese obuzibu buno era nga ensonga erimu bambi omwana we ali mu ddwaliro era nga embeera gy'alimu teyeeyagaza era aze ku Facebook n'akola vidiyo wamu ne TikTok n'abeera nga nte bambi ayungula amaziga eri bawagizi be wamu nabo ababadde ku live eyo. Chosen Becky avuddeyo bambi nga mwenyamivu era nga amaziga gabadde galaga obulumi bwalimu wamu n'obulumi omwana bwalimu era nga tekyetaagisa na kugamba nti ekiyinza okuba nga kikabisa omuzadde omukyala era naawe ali eyo osobola okubeera nga nte oyita mu mbeera gy'alimu era ekintu kino naawe osobola okuba nga weesanze okikoze. So oluvannyuma lw'okubeera nti omwana ono agezezaako okuba nga amutambuza mu malwaliro babeere nga bamujjanjaba ate obulamu bwe busobola okubeera nga buddamu okufaanana nga obw'abaana abalala naye nga kikyagaanye era nga kigambibwa nti ku birwadde ebimuluma oba ebiteeberezebwa okuba nga bimuluma kuliko ekirwadde ekya allergy wamu n'ekirwadde ekya syphilis naye nga byonna bagezezaako okuba nga babijjanjaba era nga bikyagaanye okuwona. Ekimu ku byo ebireetedde omuyimbi ono Chosen Becky okubeera nga nte bambi mwenyamivu nga omukyala oba nga omuzadde omukyala naye nga nte bwe mba nkuzizzaayoko emabega okusinziira ku bantu ababadde ku vidiyo eno nga bagiraba comments ezisinga ze bataddeko bagambye nti Chosen Becky ono amanyi amaziga gye gava era amanyi amaziga engeri gy'ayinza okuba nga agakomekkereza era nga bagamba nti omusajja eyakaaba ng'amusaba omwana we alina okubeera nga kyekintu ekituufu ekiyinza okuba nga kimuyambako okubeera nga omwana ono adda ki mu mbeera entuufu era nga njagala okujjukiza nti omwaka ogwa 2020 ndowooza twali mwezi nga gwa September wavayo omusajja n'agamba nti Chosen Becky ono amumma omwana okumulaba era wamusaba omwana agezako kubeera nga nte adda mu bino na bino era nga kyategerekeka bulungi nti omusajja oyo ye yali taata w'omwana ono oba tugambe nti ye taata w'omwana ono naye nga Chosen Becky yalayira era n'akomba kwerima nga bw'atagenda kubanga atwala omwana ono ewabe w'omusajja bw'atyo omusajja n'agamba nti tagenda kuddamu kujja ku media oba ku mukutu gwonna gwonna nti abanja mwana naye Chosen Becky gy'anaakoma okuba nga yeesibyeko omwana ono ate tagenda kubanga afuna mirembe era yagamba nti woba oganye omwana okubeera nga mulaga ekika kye ojja kulaba era ogenda kubonaabona naye. So kati abawagizi abamu bagamba nti Chosen Becky y'omu kubalumya mutabani we obulwadde obutategerekeka nti singa ava mu bino ebya kinaki n'ejjamu akasereebu kubanga entamu gye wali ofumbyemuuko togiyita kitamutamu n'akwata omwana n'amutwalayo osanga olumbe oluluma omwana luyinza okuba nga si lumbe lwa kizungu nga lumbe lunnansi era nga luva mu kika. So abawagizi abasinga oba abantu ababadde ku vidiyo eyo bwe batwe basobodde okubeera nga nte bayogera wamu n'abo ababadde basobola okuba nga nte mwanattu bamusaasira olw'embeera gy'ayitamu. Sigenda kubanga njogera bingi okujja kati okuba nga akazindalo nkazza eri ggwe obeere nga nte otuwa ekyokuzzaako. Olowooza Chosen Becky alina kukola ki nga omuzadde? Abantu abasinga bye bakomentinze nti alina okutwala omwana ewabe w'omusajja bituufu oba gwe nga gwe okusinziira ku mbeera eyo naawe oyinza kubanga okola otya. Sigenda kubanga nsukkawo wano okujjako kubanga nkwebaza nti weebale kulaba vidiyo ya leero wamu n'okusaba obeere ng'osubscribinga ku Falke official. Ebirungi bingi bijja ebikwatagana ku entertainment wano e Uganda ne wabweru waayo. For now, bye bye.